webale kubanga okyekuumidde ku Projan Media TV kugamba nti ekyokola ky'amaanyi okubanga okyekuumiddwa wano ku Projan Media TV. Kakati essaawa zino eno ate mbadde njagala munzikirize mbatuuseeko egguli erimaze okubanga litonya ku mmeeza zaffe eza Projan Media TV. Okujjako lino egguli teri ddala, okujjako lya musajja mukulu amanyiddwa nga Fikfamika Fresh Boy eyatukubidde obuyimba bungi omuli omu bw'ati. Atubidde obuyimba bunnyo oyo hitmaker waneno e Kampala, abaana bamutegeera yakikuba n'akikwasaganya. Kakati essaawa zino twogera Fikfamika essaawa zino wenjogerera ali mu United States of America. Essaawa zino wabadde mu America badde alina meeting gy'abaddeko eringanga it's like conference bagita UNAA convention. Meeting eno ebadde jassirawo nga y'abayimbi naye essaawa zino eno olugambo lumaze nga lutuuka ku desk yaffe yatukubira akayimba akamanyiddwa nga omubwati ngamba Fikfamika. Alina essaawa zino eno omukyala gwa datinga ayitibwa Halima Aden. Halima Aden ono mukazi mu America, modo mu America era akikwasaganya bulungi nnyo. Essaawa zino omukazi ono yasoose okwambala ekiyitibwa hijab ey'abayisiraamu mu America nga bali mu Fashion Awards. Omukyala ono yabadde ku semi-finals ku awards zino eno era yakoze bulungi nnyo. Naye bamusayinize abayitibwa IMG Models bamusayinize omukyalo ono ayitibwa Halima Aden ennaku zino eno Fikfamika gwa datinga. Fikfamika yavuddeyo n'agamba nti nno omukyalo ono ampadde love gye sayinza kukkiriza era y'omu ku bakazi b'endabye ab'enjawulo mu nsi eno. Ate tujjukirako emabega kawo mu Fikfamika baali bedatinga ne mwana muwala amanyiddwa nga Sheila Gashumba, naye embeera tetambula bulungi ne baawukana lwa nsonga Fikfamika bamusuulawo gundi n'afuna omukyalo n'afuna omusajja omulala amanyiddwa nga God's Plan. Naye ng'olugambo lumaze otuuka ku mmeeza zaffe omukyalo oyo gwolaba Fikfamika gwali naye bamuyita Halima Aden. Halima Aden omukyalo ono modo mu America era yabadde ku semi finals naku zino bedatinga ne Fikfamika Fresh Boy. Kale wano ku Projan Media TV ofuna amawulire agakagwawo ate sigala nga okyetwekuumiddeko amawulire mangi gakyeja tovaako subscribinga, likinga, osharinge, okomentinge. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.